Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media beyond the newsroom gwe mukutu sema kutu kuoligwa bulungi yandaba ate era angoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo mwana tu yonna gwe gyoli wherever you are ate naffe tusinziira wano okubanga atukuweereza nze Deni akutuusaako ensonga zisema nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda ebyajjero Museveni nno tebinnaggwa bituuse ne bamutabukira lwaki eddembe ly'okusenza abangi mu Uganda beebuuza tukyali ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ly'okusenza abangi mu Uganda beebuuza tukyalirina likyaliwo ebyo nno bye bimu ku bibuuzo bannayuganda bangi bye balimu okwebuuza mu kaseera akafaananako bwe kati. Oyinza okwebuuza ddala kituufu weeriri oba teririiwo. Ebya Dr. Karokiriza Besigye gyali mu kkomera embeera ye si nnungi yadde akamu n'akeddagala tewoomesa nakabululu. Lop Julius Ennyonyi Besekezi yaliko ebigambo byayogedde. Bigambo ki ebyo? By'abasirikale abakubiddwa Amasasi ekibuga ne battibwa byeyongedde okwogeza abantu ebigambo bingi era mwana tu laba nno yamukubye kibi nnyo nnyini ddala aniyo akwatiddwa banywanyi byonna mbikuleetedde osobole okubanga obimanya erinnya nze Deni aliwo okukutuusako ensonga nga bwe zitambula zonna. Nkusaba video gimpere like bw'egiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research nnom asobole okubanga agifuna video eno gw'omulungi yandaba ate era angoberera. Njagala nsooke nkuwe ku butambi buno wammanga olabe video eno. Jjukira nti olunaku olwajjo wabadde wategekeddwayo okusaba biki ebyatankudde aba European Parliament okubeera nga bakoona ku nsonga eno. Bannaddiini balaze nti tebayimiriddeewo ku bwabwe. Ffenna njagala tujjukire bulungi nti wali ali mu ggwanga erya Kenya President Ruto bwe yagezaako okubanga ayita abakulembeze b'amaddiini kw'oteeka ba archbishops okubeera nga bawayo katokeni amamotoka kw'oteeka ensimbi ez'okuddukanya obuweereza. Baamutegeeza nti Katonda gwe tusinza mulamu era ne bagaana ensimbi ezaali ziva mu gavumenti. Wabula ate ene Uganda kiri opposite or otherwise kubanga tulaba bannaddiini nga bakwata omusimbi n'amamotoka ge bavuga gaviira ddala mu gavumenti ekitegeeza nti the religious sector was put into someone's pocket or it was pocketed. Ekyo buli omu akimanyi era ndowooza bwe njogera bwe ntyo oba otegeera lwaki. Sooka owuliriza video. The regime can be seen today. Today there was planned to be held a Catholic Mass in the Lubaga Cathedral for political prisoner, Dr. Kizza Besigye, and other political prisoners that has been cancelled on the last minute by the Archbishop, probably because he got a call that it would be wise not to do this. For me, this shows that this is not a free country. And I can only say that for me, there's no transparency in those elections, and already acknowledging the results of that such a fraudulent election is taking part in supporting a regime that is, from my point of view, not duly elected. So I think that that we are already too positive on that note as a European Union. So. It's said several times that the Ugandan constitution is very clear on the provisions, but apparently nobody cares, at least from those who are in the regime. So my question to our friends in Uganda is, what can we do further to support democracy and rule of law and human rights in Uganda, a part of
doing what we do today, which is putting light to this situation. Okusinziira ku bigambo bino ndowooza mwenna mubitegeera bulungi oba mwabiwulidde. You have listened to them. Oba oliawo mubirabye okuva ewantu wonna. Wabula mu kwogera kwe njagala okutegeeza ebigambo bino owammanga nti yasoose n'ayogera ku mbeera y'okusaba kwe babadde bategese e Lubaga okusabira Dr. Karukiza Besigye n'abasibe abalala kw'oteeka abo abalwadde. Wabula Archbishop yafunye essimu okuva mu City House ne bamugamba totuuza era tokulemberamu okusaba okwo. N'asooka awalira. Wabula bwe yawalidde essimu yazzeeko nga bamugamba nti for security reasons waliwo abantu be bateesiga abajjedde mu kusaba okwo baleke basooke bamala okukola okunoonyereza bajja muddira until further notice. Wini byanyima n'amukubira mbu direct. Anyway, kino kiraga ki? Kiraga nti nga bw'olaba amasiga gonna amalala bwe gabadde nga gaatwalibwa dda nga gali already pocketed oba nga already baagateeka dda mu nsawo zaabwe, nga bw'olaba the judicial system, bw'olaba sector emwe lumu mujja kunkubya empi mu matama. Anyway, sector zonna nga bwe muziraba nti zaatwalibwa dda. Kaakati kineeno omwami ono agamba nti n'ebyo byokka ebyaliwo mu kulonda bimulagira ddala nti ekyamazima matuufu mu Uganda emirembe bwepo tewali wadde n'akamu n'akeddagala. Era nga yeebuuza nti ngaffe aba European Union Parliament tuyinza bayamba tutya bannaffe abali e Uganda. Ndowooza ebigambo ebyo byonna mubiwulidde. Naye bino bikwasa ennaku. Omanyi lwaki bikwasa ennaku? Ngenda kuwa story eno ogyewulirireko ggwe wennyini, naye sooka owulirize Ssennyonyi. Ne beewa 71% nti bannayuganda babaagala nnyo. Bannayuganda bwe baba nga bakwagala nnyo, lwaki oba otya saaviisi eri wano kwekerezia nti Mwami Museveni alina okukwata essimu n'akubira Archbishop? Eyo saaviisi sigyagalawo. The Archbishop feared. This is my big surprise. And the Archbishop feared in the middle of the week where we were celebrating last week. We were celebrating the hero, the life of our martyr, Archbishop Luwum. So my question is, where is our church? If we can be celebrating Archbishop Luwum when he gave up his life, like Christ Jesus gave up his life and said, look, Ugandans must live. And he gave his life. Now, the other day I was there shouting at the Archbishop of the Church of Uganda. Now today, should I be blamed for shouting also at my friend? And you know they are my friends. The Archbishop here who feared. How can a whole Archbishop leader of the church fear? Fear to conduct prayers. Forgive me, for me this is what I see. For President Museveni I knew. But for Archbishop to fear, this is very ridiculous. But let me tell you people, you don't know what God is doing. You remember when Archbishop Luwum, before he gave his life out there, people did not, the foreigners, these outside countries did not know much what was happening in Uganda here. But the moment he was martyred, it opened to the whole world, and down the road, Ugandans were redeemed. Don't take this thing as a simple matter, that the president can stop a church and the Archbishop, the whole Archbishop, if it was just a bishop, but the whole Archbishop fears. Now the whole world is going to know that no, this is too much. Therefore, don't abuse it, don't fear, don't lose hope. It is saying something. That thing today, which has failed, is saying something to President and his government, and it is exposing it to the whole world. Who knows as to whether by this
we are not going to be redeemed. Keep firm in the Lord. God is big. You don't have to pray in a church. Even here we shall pray before. Mama Winnie Byanyima. Bana mwenda bala mu comment section nga mupise nnyo mbo Mama Winnie Byanyima mpeyo muwala we because bana mu lwaki mazima ddala. Anyway, Mama Winnie Byanyima agamba nti abadde so disappointed eri Ssaabasumba Archbishop we Eklezia Katolika n'agamba nti recently abadde anenya abalala kumbe nga neeno bwe biri n'agamba olaze nti otidde Gino Museveni nga tubadde kamala okucelebratinga wano January Lumu ng'eyafiiririra eggwanga lye n'agamba nti kino temukitwala nga kyakusaaga wabula ddoboozi ddene ennyo nnyini ddala ery'ensi eno yonna kuba etegedde amazima n'ekituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ebigambo bino nno mukyala Winnie Byanyima ng'atunula bw'ati n'agamba naye mazima ddala amatuufu omukyala Maama Miriam Matembe mulaba edduka Miriam Matembe ono omukyala ali so solid akugambye nti okusirika kwogera kinene nnyo nanzijukiza nti waliwo lecturer wange omu yaziteranga nnyo okutugamba nti silence speaks louder than the voice. Gw'osobola okwogera n'ekitawula naye okusirika kw'omuntu kyogera nnyo nnyini ddala okusukkuluma ne ku ggwe. Kale ebyo nno bye bimu ku ebyo eky'amazima amatuufu ekkanisa ya Uganda nayo kati tugirabako ng'esaanawo egenda. Kikwasa ennaku. Njagala kuwa katambi kano olabe vidiyo eno mwana tu nga bwe byatambudde. Wuliriza. Kyokka mu kumaliriza misa y'essaawa omusanvu bwana mukulu wa Lutiko y'Erubaga Father Achilles Mayanja awatali kuwa nsonga yonna alangiridde nga misa y'okusabira abasibe bwetagenda kubaayo. I wish to bring to your attention that the mass that was slated to pray for the prisoners at 2 p.m. here is postponed until further notice. Kino tekitaataaganyiza mu nteekateeka z'ababadde balindiridde okusoma misa era bagenze maaso n'okuyingira Lutiko. Bano bamaze akaseera nga bakalidde mu Lutiko awatali muntu yenna abafaako nga n'amataala g'ekituuti oba altar gabadde gaggiddwako. Olw'okuba nti babadde bamaze okutuuka mu nnyumba y'Omukama obutaviiramu awo beekozeemu omulimu ne batandika okuyimba ennyimba ezitendereza n'okusaba essaala. The Lord is good and all the time. Still look at your neighbor again. Oluvannyuma mukyala wa Besigye Winnie Byanyima ayogeddeko eri abantu ababadde bakuŋŋaanidde mu Lutiko era n'alumiriza omukulembeze w'eggwanga okubeera emabega w'okusazaamu misa y'olwaleero. I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Semogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass. He pleaded with him not to cancel the Mass, explained to him that this is Catholic tradition. He finally relented and said, okay, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. So, His Grace Archbishop told me that he will wait to hear back from President Museveni after his investigation, and that then
he will schedule another time for us to come and pray. Abalala ababadde bazze mu misa nabo balaze obwennyamivu olw'ekikoleddwa ekereziya kyokka nga nabo balowooza nti kereziya yandibanga esindiikiriziddwa busindiikirizibwa. Kyanaku nnyo General Museveni yawadde instructions zemuwulidde ekintu eky'obuswavu ennyo tukivumirira nese kuvumirira yenna naye tulowooza nti bannayuganda bonna bategedde eggwanga lyaffe we liri we twogerera. Ne kereziya gavumenti egitya nti Mwami Museveni alina okukubira Archbishop nti nedda togenda mu maaso na misa eyo kati n'okusabira abantu baffe gwafuuka musango. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba olunaku ekereziya lwegenda okussaawo okusobola okusoma misa eno. Mama Winnie Byanyima annyonnyola bino byonna akugamba Archbishop yamukubidde essimu n'amutegeeza Butya General Museveni bwe yamugambye. Wano nno we tugiri nti even the freedom of worship bangi gye badde beenyumiririzaamu era nga boogerako erabika nga nayo ewedde. Mbuuza lwaki olaba mukadde nga kano bino bye bituukidde wano okubaawo. Kale just imagine olaba kansolinga kusaba olwo kiri Uganda mukama yamba. Kitalo nnyo nnyini ddala abasirikale banene abakubiddwa amasasi mbeera si nnungi yadde akamu n'akeddagala nga bw'olaba akatambi kano njagala okubeera nga mbikuwa bino nno byabaddewo ekibuga. By the way, I got a call like exactly it was close to 11 a.m. yesterday nga bampa story eno but being that twabadde tuli mu kuteekateeka program ey'okubanga tubatuusaako live y'omukulembeze ng'ali mu European Parliament then nabadde sisobola bawa stories no. Nzikiriza nsooke nkuwa akatambi kano ate obyerabireko bulungi nga bwe bitambula. Omusajja yakubye bakama b'amasasi naye bannange kiri Uganda wuliriza story eno. Abattiddwa kuliko Hope Catherine nga yamyuka osi w'ekkomera ly'ekiboga, Bright Akshuri nga yamyuka Hope Catherine, Bepone Sarah Ayebare ng'ona abadde mukyala wa osi w'ekkomera. Bino biguddewo ku ssaawa nga nnya ez'Akarasamayanzi ng'abasse musirikale w'ekitongole ky'amakomera Moses Anguyo. Abeerabiddeko n'agaabwe batubuulidde nti Anguyo bannazza abafubutula okuva mu kisaakaate ky'ekkomera munda nga bw'awandagaza n'amasasi nti era atwalidde eddala obudde ng'abayigga omu ku omu. Ngenda bafande Hope nga jadduka n'afande babiri afande Anguyo nga ajja abagoba esasi erisooka alikubidda wabweru nga nyimiriddawo n'ente zange n'ayingira munda gye baddukidde yakubidde afande Hope amasasi abiri agamutiddewo. Afande babiri n'agwa kava wansi mu kimeeza yetamulabye kati abadde afuluma n'akuba eddala wawese ensonda bw'ati nze nenyingira okunoonya ekibaddeyo munda nsanze Hope ng'amaze omukuba amasasi mu ttooyi ng'agudde okukwatako Hope nga Hope mufu. Atambudde wali ku kasubi n'ayolekera eno toilet eya public naye ng'agenda akuba amasasi ate agenze ng'ayogera ng'agamba magye gaanye. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baini agamba nti basobodde okukakasaako abantu basatu newankubadde ng'abatuuze balumiriza nti Anguyo baamulabye ng'alina n'omwana omulala gwatta. Abantu basatu balusuddemu akaba nga mwe muli Assistant Superintendent of Prisons Hope Catherine ono abadde omumyuka wa officer in charge ne mubeeramu Principal Officer 1 Akisuri Bright ono abadde namba ya kusatu n'omukyala wa OC Ayebare Sarah naye teyalutonze. Akubye abantu bana omuli omukyala bakyala babiri n'omwana n'omwami omu. Anguyo olumaze byakola ebyambalo by'abakama ababyenyamudde nassaako kakokola atondeka nnyuma nga n'emmundu yasoose kudduka nayo wabula oluvannyuma n'agisuula. Mbadde ndi wano nga naakatuuka ku mulimu nga ndi mu kufulumya bintu byange nza okulaba omusirikale nga ava eno sayidi z'ekyemmanga ng'ayina emmundu n'akyuka wano ku kkubo ne ndaba ng'asumulula engatto ng'azigyamu. Najja n'ayingira mu dduuka lyange n'asikamu empale n'adduka. Kuno kulabula eri abantu
ntono omusajja yadde emundu yagisudde gyabadde gyeyakozeseza okutta bane naye ffe tukyalowooza nti musajja akyayina asobola kukola obulabe era yenna anaamulaba agezeeko okutegeeza poliisi. Ekiviiridde Kanguyo okunyiiga bw'atyo bakama be bakyakyewuunya wabula nga waliwo ebyogerwa nti ono basse babadde mu kulawuna bannaabwe ne bamugwikiriza ng'ali ku ssimu ye eyasseereza awoomerwa mutimbagano kyokka ng'obudde bubadde bwa kukola nga wano mu kumunenyaako akannyamberege we katandikidde. Kyokka waliwo abalowooza nti poliisi teyakoze bwangu bwetaagisa kujja kwa Nganganguyo mu kiseera ebyasi we bibadde byesooleza. N'agenda ku botiki n'ajjayo engoye era ku botiki asuddewo engalo. Ku dansi asuddewo ebino ebijampa byabwe n'ekisaati. Era tebadduka kuyamba bannange poliisi erwawo nnyo. Omuze gw'abasirikale b'ekitongole ky'amakomero okusiiwuuka empisa tegutera kusangika era nga Frank Baina atubuulidde nti baagala okutegeerera ddala ono ekimutuusizza ku kino okwewala embeera ng'eno mu biseera eby'omu maaso kubanga bulijjo akabi tekabula musombi kimbagaya yakasombera abalama. Anguyo ono nga bwe nkugenda nti nafunye call nga bukyali mukko yesterday ne bambuulira esitooro eno ne ku baana b'ekibuga ab'amawulire most especially cause ndowooza ebitundu nga 95 ku 100 abaana b'amawulire ekibuga mikwano gyange be nawangaala nabo akabanga. So bwe bityo naye wabula amawulire ge nfunye ku leero nti n'omwana omuteeya naye bambi yamaze n'afa naye bamukubye so adde bakyali mu mujjanjaba n'afa. Ndowooza akatambi ako mukalabye nga bwe baba bikkulako bannange mundeke sina bingi bye ngenda kubannyonnyola ebintu ebyo mwabirabyerabye dda ndowooza kati mubitegedde bulungi. Naye abasirikale bano lwaki basiiwuuka empisa? Mujjukire omusirikale eyatta gundi yali ani gwe yakuba essasi naye ng'ekyamukubye essasi yalina mabanja nga ayagala mukama wa musasule nga banja akasente ke nga takafuna. Mubijjukira ebintu ebyo. So ekirala poliisi n'ebitongole bino ebirala simanyi oba bakikola naye ab'ebyokwerinda oba bafaayo kebera emitwe gy'abasirikale bano oba bakyali balamu. Kituufu asobola oba nga bayingira balamu naye ne wabaawo ebibakyankalanya abamu bane bwe bakyankalana nga mubajje mu security. Kati eggwanga lifiiriddwa abantu bana balambirira kitalo nnyo nnyini ddala. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Lwaki sibata munzikirize tukomewo ate n'emboozi endala mpitirivu nnyo nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli nze Deni ate tusinkane mu mboozi endala nnyingi ate n'omukutu gwaffe gwa Deni exclusive nagwo weeguli okuba nga gukuwa ku nsonga z'essamasonga ez'enjawulo. Kale bwe ntyo nkutadde. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.